536 ne bwofuna 100 kakati kikutegeeza ti all of these are intended but the wrong arm me I don't care oba bwenali mu busi bwa mwezi okay sympathize naye n'abamawulire tebali bakkiriza kikuba ekyo kifaananyi kyekiri no unorganized media teyali kikubye mu mawulire brutality kwega kitegeeza omukyayi omuntu bw'ayina enge tugiyitange nti let me punish you kubanga bano kye bakoze ekibi nti balwanyisiriza buli muntu yenna gyogeddwa akagulupu k'abaana abo nti as a result how can a humiliated mirundi come up and defend you ennyumba zange bazikube how much money do you give me baganda bange bambuuza nti nnyaffe baba mu ntwe ya kweru ntwe ya pusi neyingira mu meeting n'okuba niite nti mulalu kakati group ene evuma oyo omusajja abenaalimu bali disappointed evumani no wadde ayina ebintu bye so therefore we must border nalabye wa border wayiso n'enseka eyabadde eri ng'agamba mu lukuŋŋaana lwategekeddwa okuli iso if you have the brain kola ekintu kimu you do one thing gavumenti eteekawo nti lwakuba nti nabo badiso baki nabo bayonooneka bagadde nnyo sente you can state an office whoever wants to buy to sell his border come and register it gy'otunze naguze naye ajje neweefuyiseyo neba n'abanga babalyako sente ng'abeero si bwe bazirya we shall know which border has been sold and the number plates must be maintained by the buyer tazikyusa tateekako ndala bw'otalaba abasajja bano batunda endiga bateekako akakira k'embuzi kati fe abagezi ntunulya akaliba akatunge nemanye eno ndiga ak'embuzi tekaba katungeko kano kaba kaggaamu oba era siki ne bwojja n'omugamba tatemawoobakwatira ki abaguzi therefore this ISO needs to have highly intelligent people nti abo abakazi abadde beekalakaasa babaffe batunda sipeeya baati tebakolanga ki omanyi nti omusajja atunda sipeeya ababbi baamukima Masaka eyo ne bamutta naye emmotoka ye ng'emanyiddwa yasemba kulabibwako wano gondi webatti omusajja gondi yali mu poliisi ng'ebeera n'okola oluguudo olwo gondi highwayamu omusajja eyagibaguza n'atambula n'abanoonya n'agamba n'abapoliisi tibannaye emmotoka gye naguza abasajja abo yali driver wa Sendawula yagiguza bana bagibbiramu bwe yategeera nti emmotoka bagibbiramu n'agenda ku poliisi baagikwata tebagikwata network is wide network etwaliramu ebitongole ebikuuma oyina kuyiiya nnyo okusobola abantu bano nti if to know ani aguze boda ebeereko ne woofiisi ya DC oba eya diso naye kakati weebuuze nti woofiisi ya diso ebeera ku headquarters create an office a security office naye bajja bagula nga ono agiguze n'amannya ge n'essimu ze purpose cannibalization ageze gitunda mu spare must maintain its number plate you reduce n'obwavu tugamba alleviation n'eddaga lya sirimu tugamba alleviation elimination you not eliminate kuba waliwo era abajja okuzibba nga tebakola ki nga tebazitwalayo nga tebazitwalayo kyova olaba nti abavuddeyo okwogera bannaabwe babase babakoze batya so you must strengthen nze kyeneewuunya mu Uganda kwe kubeeramu high crime ne mufuna n'omuntu akonfessinga nti yali mutemu
n'aniigiina ani yamusonyiwa. Do we have an amnesty? Do we have akakiiko akagundi truth and reconciliation? So where did this man benefit from justice? Twalabyeyo ne kinene naye kooti gwe yali yatedda naye ng'akyali